Omwagalwa omwana wa Katonda w'omuwendo mungi, nkulamusizza nnyo linnya lya Mukama waffe Yesu. Twebaza Katonda akuumye n'alabirira obulamu bwaffe. Obulamu bwaffe okubeerawo kisa kya Katonda. Waliwo bangi abeetooloddwa obukuumi, naye ng'obukuumi obwo tebuyinza kuziyiza n'akatono obulamu bwabwe okuvaawo. Nzikiriza nti nze sisinga abasajja nga Olanya aleero akomezeddwawo kasiketi. Kyannaku nti newankubadde abadde yakufuna ogumu ku gufo ogunene mu ggwanga kwamazeeko emyezi 9 gyokka, bassebo n'akomezebwawo mu kofini. Twagala okusaasira ab'ennyumba ye, bannaffe abakyoli. Twagala okusaasira paalamenti ate n'eggwanga okutwaliza awamu n'okusinga ennyo abawaka abaana ate era n'omukyala. Ebyo byonna ebigenda mu maaso byongera okwoleka nti ensi eno tugirinako akaseera katono, era obanga waliwo omukisa gwonna gwe gw'oyinza okukozesa okutabagana ne muganda wo oba okoze ekisingako obulungi. Twalaba nti amaanyi agakola ekyo ga bwa Katonda. Kyokka era okufanagana ng'omu ku bakulembeze b'ensi eno abatutumufu owa Amerika eyazimba ekisenge kyawula Amerika mu ssente empitirivu kugyawula n'eggwanga erigirinaanye. Waliwo abantu abala bangi abazimba ebizimbe mu mitima gyabwe ebibaawula ne bannaabwe. Ne bazimba ebizimbe ebyo bibeera very expensive, teba bya ddondolo. Ngambye nti okuzimba ekizimbe ekikwawula ne munno kiba kya bbeeyi, naye bangi bakikola. Waliwo n'abalala beewuunyisa, ye muntu gw'oyinza okugamba ti ekintu kino twandikikoze bulungi bwetuti ne bwetuti ne tutereeza wano wano, ate n'akwata essimu n'akubira omulala mu ngeri ekwonoona alyoka azimba ekisenge wakati wo n'abantu abalala. Bibaddewo ne mukulembeze n'ayogera ne mukulembeze munne olw'obulungi bwabwe bakulembera, naye olw'embeera eza cheap popularity n'ebifaanana bwe biti twongera okuzimba ebisenge ebyokwawula okusinga okubimenya osobole okugattagana. Ebifaanana bwe bityo si birungi biba bikoleddwa, era nkola ya mubi. Enkya ya leero bassebo ne bannyabo mu sabbiiti eno njagadde tugende mu maaso n'okuyiga kwaffe. Katuzibe ku maaso. Kitaffe ayinza byonna nannyini kusaasira, mu linnya lya Mukama waffe Yesu tweyanzizza omukwano omungi gw'olina gye tuli. Sonyiwa ensobi zaffe n'okwonna kwaffe birabise mu maaso go. Mukama, Omwoyo Omutukuvu nsaba atuyigirize ne leero obeeko by'onootulaga ebinaatuyamba. Gwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omwaka gwali gwa 2000 abaagalana abooluganda mu kukkiriza omwami n'omwami baali babulizi ba njiri nga baagalana nnyo. Mu mukwano mungi baasalawo okweyiiya bambi nga buli muntu beeyiiya bweyiiya, ne basonda ssente ne bagula kapuloti awantu. Kapuloti kano akalowoozebwa okuba nti kaali 5 oba ku 6 oba ku 7 baakagulira wamu nga buli muntu asonda ensimbi entonotono ezaffe ez'ekibulizi ky'enjiri ez'okweyiiya oluusi. Naye mu mukwano omungi n'okwagalana okulabika ng'okwali practical ne bazimba ng'ennyumba emu etunudde eri n'eno etunudde eno, nga basazeewo nti bajja kukolera wamu, nga basazeewo nti bajja kukozesa oluggya lwe lumu. Bassebo ne bannyabo omu ku bo n'atuuka n'awasa. Bwe yali awasa yategeeza munne nti ono munnange bwe twazimba muganda wange ddala, era abaana bange be balibeera abaana be.
gwe bawasizza yakola omulimu guno ng'afumbira wamu emmere bombiriri ne baliira wamu. Ebiro byatuuka ne munne oli n'awasa. Bwe yawasa ne amaka agatandikibwa abaami bokka bombiri ne bafuuka buli muntu alina amaka. Nina ennaku okubategeeza nti enjawukana yaabwe yali kafuufu, yali mbi nnyo nnyo nnyini ddala. Mwalimu ebigambo bingi ebyali byawukana nnyo n'enjiri gye baali babuulira. Mwalimu okwerumiriza amalogo n'ebifaanana bwe bityo. Mwalimu obubi bungi kumpi ebyakolebwa nga bwewuunyo b'abantu bano nga baali bakristaayo. Entonokezo ya kino yali kiki? Njagadde tugende naawe mu kitabo kya Lubereberye essula ya 33. Nja kusoma olunyiriri olw'12. Lugamba nti n'ayogera, yali Esawu yagamba Yakobo, n'ayogera nti tukwate ekkubo tugende nange nakukulembera. Esawu agamba Yakobo nti tugende eka, ebyaliwo bibaddewo naye tutabaganye, tugende eka tubeere wamu. Mwana wa kitange, tukwate mulongo wange, gwe katonze waswa, tugende awaka tubeere wamu. Olw'13 lugamba nti n'amugamba nti mukama wange, amaanyi ag'abaana ge balina si mangi, era n'endiga n'ente eziri nange ziyonsa, naye tujja kugoberera mpola mpola, tetuyinza kugenda naawe ku lunaku lumu kubanga zijja kufa. Nkwegayiridde mukama wange akulembere omuddu we, nange n'agenda mpola nga ntambula ng'okutambula kw'ensolo bwe kuli, kubanga bwe zinaatambulira wamu zijja kufa. Olw'15 lugamba nti Esawu n'ayogera nti kale kankulekere kaakano ku bantu bange abali nange. N'ayogera nti si nsonga, ndabye ekisa mu maaso ga mukama wange. Esawu ayagala kwegayira muntu ono agende naye, ayagala mulekera n'abanaamukulembera bajja waka. Bayibuli egamba n'agamba nti nedda mukama wange, n'abo b'oyagala okumpa baleke baddeyo, nja kujja mpola mpola, tufaayo eka nkyajjukirayo. Olunyiriri 16 lugamba nti awo Esawu n'addayo ku lunaku olwo ng'agenda e Seyiri. Yakobo n'atambula n'agenda e Sukkosi ne yeezimbirayo ennyumba, n'akolera ensolo ze engo. Bassebo ne bannyabo. Olunyiriri 18 lugamba nti Yakobo n'atuuka milembe mu kibuga kya Sekemu ekiri mu nsi y'e Kanani. Bwe yava mu Panadalamu n'asiisira mu maaso g'ekibuga, n'agula ekibanja gye yasimba eweema ye mu mukono gw'abaana ba Kamoli. Njagadde nkomaawo lwaleero byawandiikibwa. Mukwano gwange obadde ogoberera nti Yakobo yasabibwa okugenda ne Esawu. Yakobo yasabibwa agende ne Esawu eka mu nsi ya Seyiri. Kyokka Yakobo ne yeegayira mukulu we n'amugamba nti mukama wange, ntegedde neeyanziza laavu eyo yonna, naye ensolo zange nnafu n'abaana bakooye, naye mbadde nkusaba gw'ogende eka, nja kujja mpola mpola. N'amwegayira n'amugamba nti mbadde nsaba nkulekera abamu ku basajja bange banaakukulembera otuuka awaka. Ndaba Esawu ng'afumbye ekijjulo, ndaba Esawu nga yeetegekedde akabaga, era ndaba Esawu nga yeetegese okweganyisa ekimu ku bifo by'adaalundiramu, abirekere mu kutoowe batandike okubeera awamu bagabane. Ndaba Esawu ng'atufunye omuntu gw'agenda okubeera naye awaka, muganda we.
kyokka ekyewuunyisa Yakobo agamba nti nedda baaba mbadde nkusaba onzikirize gwe genda nze nja kugoberera. Kyokka bw'atandika okugoberera mu kifo ky'okugenda e Seyiri akwata Sukosi, akwata kkubo ddala. Okutabagana kubaddewo, obwasseruganda bubaddewo, okusonyiwagana kubaddewo, naye bwe kituuka mu kye bayita settlement waliwo okwawukana okw'emirembe. Yakobo kwayagala okukola, ono abeere n'embuga ye n'ono abeere n'embuga ye. Ebyafaayo bino tebikutandika na Yakobo yekka. Tusoma ebyawandiikibwa kyawo lwatuuka ebyafaayo biyigiriza waaliwo omusajja baali bamuyita Ibulayimu. Ibulayimu ono ye jjajja wa Yakobo. Ebyafaayo bitegeeza nti Ibulayimu yalina musajja mutabani we omwana wa mukulu we gwe yatambula naye bamuyita Lutti. Lutti ono n'abeera mulunzi nga ne kitaawe naye Ibulayimu naye mulunzi. Ekyennaku kye kino nti ne batandika okukayanira ettaka, ne batakayanira omuddo ababiri, ne wabaawo olutalo n'okulwanagana olw'omuddo. Naye musajja mukulu Ibulayimu n'agamba nti bannange saagala kulwana, njagala mirembe. Abraham was a peacemaker. A man was always after peace, a phlegmatic. Ibulayimu ono kyava agamba Lutti, n'agamba Lutti nti tetwetaaga kulwana, we don't need to fight. Naye kaakano mbadde nsaba gwodde oludda weeroboze, bodde eno nze nzire eno. We need to part. Naye okwawukana kuno ng'okwa mirembe, gwobeera oludda nange mbeere oludda, buli muntu yeegazaanye, buli muntu yeetaaga embuga ye. Bassebo ne bannyabo, kiki ekyavuddeko olutalo lwe natandise nalwo nga njogera mu kwogera kwange okw'abakazi bali abaafumbirwa, abaayawukanya abantu bano. Omukazi yenna yeetaaga embuga ye, yeetaaga embuga ye w'anaabeera, tayinza kukolera mu mbuga ya mulala. Abantu abanaabeera awamu nga mwa Luganda, endooliito teziyinza kukoma, tezisobola. Kino Yakobo yakitegeera n'agamba nti okutegeragana tutegeraganye, kiwedde, Mukama waffe yeebazibwe. Naye for the matter of settlement, when we come to settling, kyetaaga ono abeere Sukosi, ono abeere Seyiri, naye nga tuli ba Luganda. Tujja ne tukubeerayo ne kapate, ne tuliirako wamu, ne tweyagala. Ono naddayo Sukosi oba Sekemu, ono n'agenda musiize Seyiri, naye nga tuli ba Luganda. Kino Yakobo kyagamba. Abooluganda tumaze okutabagana, naye bwe tunaagenda ne tubeera wamu tugenda kulwanira ettaka. Yakobo yalina experience ey'enkolagana ye ne gy'abadde ne kojjaawe gy'avudde. N'olwekyo bw'atunuulira ebigambo bino n'agamba no, kaŋŋende nfune embuga eyange mu kifo ekyange tubeere n'emirembe. Entalo zivaawa mu booluganda kwerabira ndowooza ya Yakobo eno. Endowooza ya Yakobo eno bwe tugyerabira twesanga bwesanzi nga naffe tugudde mu bizibu bye bimu. Muli ba Luganda, Mukama waffe yeebazibwe. Naye kinyuma nnyo abooluganda okubanga omu alina waali n'ono alina waali, ne tukuŋŋaananga ne tukola kabaaside ka taata ne maama, ne tukuŋŋaanira wamu. Naye tulabye entalo nnyingi ng'abooluganda beesibye ku kayumba kitaabwe ke yazimba. Onaabeera n'omuzigo guno, n'abeera n'omuzigo. Empala neebeera awo teggwa emisana n'ekiro. Yakobo yamanya nti si bwe gugenda okugwana okubeera. Beera erudda, nange mbeera erudda, naye tusisinkanenga ng'abooluganda, tuliirengako wamu. Oyinza okugamba tukolenga mpalo, leero tubeere wa Nsereko Male, luli tubeere wa Kiwalabye, luli tubeere wa Mutumba, tubeere wa Denisi, luli tugende wa Fiona, leero tugende wa Gundi, naye nga tuli ba Luganda, naye nga buli muntu alina waali. Kino kyagamba Yakobo
nti mu kubeera n'emirembe njagala tubeere n'emirembe, ono ng'ali eno n'ono ng'ali eno mu mirembe. Ensobi zino nnyingi zikoleddwa. Abooluganda ne bagala tuzimbe wamu. Ono bw'amala okuwasa n'oli n'awasa, omukyala yeetaaga embuga ye. Eno y'embuga. Ne bwe tusoma mu byafaayo bya bakabaka tugambe bano aba Buganda, buli kabaka yabeeranga n'embuga eyiye walamulira. Newankubadde waliwo embuga ezimu tebayita nti embiri ezimu, kwegamba embiri ezo nga mbiri ntongole, naye waliwo olubiri nga luganda nti Obwakabaka, kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi, olubiri lwasulamu luli Kireka, bwe wali olubiri lwe. Naye tolowooza nti bwalifunika kabaka omulala nti naye alibeera Kireka. Bassebo ne bannyabo kye njagala okugamba kye kiriwa nti ne mu booluganda wateekwa okubeerawo ekintu ekigamba nti nze ndi gindi nange ndi gindi, naye okweteeka mu kafuko mu kafo akamu, okweteeka mu kifo ekimu kivuddeko emberebezi nnyingi. Omuntu nsolo weewaawo yaggana, naye ensolo eyagala embuga yaayo. Ebyafaayo byogera ku kye bayita empologoma, ebeera n'embuga yayo gye bayita pride. Empologoma eyo mu mbuga yayo yeetaaga kuboggoleramu yokka. Empologoma ensajja tezibeera bbiri nga zifuga wakati mu pride mu lubiri mu mbuga yaayo. Era ekeera neeboggola neewulira nti obanga waliwo empologoma egirinaanye zigende zikwatagane. N'olwekyo bw'eboggola mayiro ezisukka mu 10, awo neewulira nga yeeteeka okubeeramu empologoma emu ensajja lion. Njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo, ezimu ku nsonga ezivaako obutakkaanya n'obuzibu bwe kubanga mwagala kubeera wamu kafuko. Oyagala kutuula ne munne ebbanga lyonna. Njagala mbategeeze nti newankubadde okyagala mu nsi eno eyagwa, mu nsi eno ey'ebizibu, oluusi kiyinza okwanguwako okubeera n'atali muganda wo nga yakulinaanye, naye nga muganda wo mujjira ne mwesisinkana, ne musisinkana ku birthday, ne mwesisinkana mu bintu ebirala nga muganda wo, naye oluusi okubeera awamu wano wawaawo emberebezi ezijja. Kino Yakobo yakitegeera, kino Ibulayimu yakitegeera nti beera erudda nange mbeera erudda. Mujjukira mukwano gwange omu yazimba amaka amalungi ageeyagaza agasanyusa, era ne ngenda okukyala mu maka gano, naye bwe tuba tunyumya ne mugamba nti weebale kuzimba, naye tozimbanga nti ate lwaki nga nti wano wazimba wakyamu. Ne mukazi otayinza kukyakalirawo bulungi, mukazi ayagala naye embuga ye, naye wano bw'ozimbye nga bakuyita nti gwe Nagundi. Mukazi tayagala kuwulira linnya lyo nga balyasanguza nti gwe Male, ayagala kuwulira nga bakuyita Mr. Male. Naye ate maama wo tajja kuteekako lya Mr. Mukulu wo mwannyuku mukulu wo tajja kuyita, ajja kuyita nga bw'akuyise. Kakati mukazi wo kimukanga, kimukola yawulira nga tayinza kukyakalira. Omukazi ayagala okubaako wakyakalira mu mbuga ye, naye ekyo kyakulema. Embuga mwenna mwazimba wamu, buli kaseera omukazi alaba mwannyina mulamu taata biki maama nyazaala, buli kaseera kyalaba. Embeera efaanana bw'eti etera okuvaamu entalo n'obutakkaanya. Bayibuli yagamba etya? Bayibuli yagamba nti omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we banaabanga omuntu omu. Ekyawandiikibwa kino kigamba kuleka leave. Okuleka is the foundation of marriage. Man shall leave his father and mother. Kitegeeza nti man will mature, man will qualify, ajja qualifying okubeera akuze, alyoka abeeko owuwe, asimbe embuga eyiye, afune amatwalo agage, abeere ng'alina w'asimbye. Mukwano gwange agoberera, toteekangawo misingi gigenda kuvaako butakkaanya mu nnyumba yo. Njagala okiddamu, tosimbanga misingi gigenda kuvaako butakkaanya mu nnyumba yo. Ogisimba otya? Nga ogenda n'okola ekyokulinaana ennyo munno ekiyitiridde. Tojja kumanya nfuga y'amaka ga muganda wo nga bw'ejja kuba.
n'olwekyo mu ngeri efaanana bwetyo kyenva njagala okusaba nti okwawukana okw'amagezi okutali kwawukana kubi kw'amagezi okwo tukukolenga naye nga si kwawukana kubi. Yensonga lwaki bwe tuzaalibwa oli n'abeera ejjokolera, omulala n'abeera ku lw'eggayaaza, omulala n'abeera e Luzira, omulala n'abeera ekyalusowe, omulala n'abeera e Nansana, omulala n'abeera ekitukutwe, omulala n'abeera erudda w'esseeta. Mu kwawukana okw'amagezi n'omulala n'agenda e Kalangala, n'omulala n'agenda gy'agenze, n'omulala n'omusanga e Busunju, baaluganda. Saba Katonda ansaasire ekigambo kye njogedde okitegeere olw'obulungi olw'okutwala omumaka gaffe mu maaso. Katusabe. Taata omwagala omwesigwa, mu linnya lya Mukama waffe Yesu njagala kwebaza olw'omukwano mungi gw'olina eri obulamu bwaffe. Sonyiwa ensobi zaffe n'okwonna kwaffe n'okusalawo kwe tusalawo okutali kwa magezi okutuleetera okukyawagana ng'abooluganda. Otubeere okusalangawo okusalawo okw'amagezi okunaatuyamba okunywezanga enkolagana zaffe. Erinnya lyo bw'ekitiibwa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe.